Ate ogamba sitya danger tatya danger. Allien Skin yavuddeyo mu interview na confirming nti kati yakumibwa ba SFC. Bantu bangi bafani babadde beebuuza ebibuuzo neddala Allien Skin yaani ebituufu. Allien Skin Muhoozi project oba nedda akolera ani azzaako kaki ebyo n'ebirala abantu babadde babyebuuza. Omwaka guno nga gutandika Allien Skin yatukuba mu tune omuli Ready Fiwo ndi mbega n'endala nnyingi era nga kyaleetera abantu okwebuuza ddala kituufu Allien Skin mbega nga bwagamba oba nedda. Allien Skin yavuddeyo n'abotola ebyama ensonga lwaki ennaku zino akumibwa abajaasi ba SFC so nga ono yali akumibwa ba bouncer. Okusinziira ku ye yavuddeyo n'ategeeza nti amaze ebbanga ng'atiisibwa era nga kino kyamusindiikiriza okuba nga ahayalinga era nga abantu bangi babaddeyo nga bagala omukolako obulumbaganyi nga kyamusindiikiriza okuba nga ahayalinga SFC kubanga bamuleetera okufiiringa safe. Okusinziira ku butambi obwakwatibwa ku Oldies Gold concert ya Ronald Mayinja bulaga nti Allien Skin amaze ebbanga ng'akolebwako obulumbaganyi era ng'ennaku zino security team ya Allien Skin ekulibwa mu Dora nga ono atabadde amawanga omuli Sudan, Congo wamu ne Somalia era nga ebintu bya security eyo yabikugukamu. Afani babadde beebuuza nti Allien Skin okubanga ennaku zino akumibwa ba SFC Muhoozi project oba nedda kinamwongerako musically. Tulokalire guwano ku Projan Media TV wojjo sanga mawulire agesigika ate gwata na subscribing anja kusaba subscribing. Alright, atinga mongede ma news zamalala baba Kampala boys nga bano badde basharinga same concert date with Mbalala's finest. Webukeredde olunaku lwaleero nga concert ebajjiwanuddeyo. Bingi ebibadde bitambula ku mutimbagano nti ababbetusi bantidde okuvannyuma lwa Rage okuba kubako concert ku Cricket Oval Lugogo era nga abantu beebuuza nti Rage ddala mazima n'asobola okufiiringa Lugogo oba nedda. Rage asazeewo okubanga bakakasa nti yes regional artist we yavuddeyo naye n'ategeka concert ku Cricket Oval Lugogo era nga waakujja kubagijjuze abakakasa nti abanyankole tebasaaga. Kubadde babitusi tebanaba kuvaayo kubanga battaanya ku nsonga lwaki concert yabe bagiwanudde. Nako olwaleero nga Buganda egenda maaso n'enteekateeka ez'okulonkinga emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ye mwana muwala the beautiful Spice Diana ayingiddewo mu style bw'asasamaza ekibuga. Awerekeddwa kuba Spice Gadgets, Spice Diana avuddeyo n'ayongera okulumya Jenkins n'abamuwalana bonna n'abayongera obbalagako nti ye w'amaanyi bw'ayingiddewo mu nziga eyasalawo bw'ayingiddewo mu Range Rover ye n'ayongera okubanga abagamba nti munnaye tewali ayinza mu pullinga down. Olunaku olwaleero Ssaabasajja asimye Spice Diana okubanga alabikako era ng'omukyalo ono y'omu ku bawagidde bannabitona bawagidde enteekateeka z'amazaalibwa ga Ssaabasajja ag'omwaka guno eno era nga gano gagendereddwamu okubanga bataasa abaana wala abalwala kawuka ka mukenenya. Spice Diana ayingiddewo n'obuwagizi obw'amaanyi kw'ossa n'essanyu erijjudde ku bantu ne ababaddewo nga beerolera era nga Spice Diana gy'asinzidde mu nteekateeka ezibaddeyo n'agula emijoozi gya miliyoni namba era ng'ekyenjawulo ekiriwo ye Spice Diana y'omu ku basiime ba Ssaabasajja Kabaka abasiimiddwa okuba nga bagenda yimba ku misinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa ag'omwaka 2020. Abanyanze Namukwaya era nga ndi mukyala wa Mbogo yadde nfaananamu abasheshe naye nga ndi musaayi gwa Mbogo ndi Muganda ow'ekitiibwa Katikkiro meya waffe n'ab'ebitiibwa mwenna bali wano ndi musanyufu okubeegattako ku lwa Kabaka waffe Ssaabasajja Kabaka awangale yenna Abagereka maama ngerekere Obuganda era ku lwa Kabaka waffe ng'omukyalo Omuganda alina abafaani abangi ennyo mu Buganda njagala nnyo okwegatta ku lugendo luno Kabaka's birthday run ennaku z'omwezi nga 7 sigenda koma kukudduka naye n'okubayimbira nja kubayimbiramu era ngenda bawamu akapeera katini nnyo naye nga sinaba njagala gula emijoozi gy'akakadde kalamba era njagala mumanye nti giva wammwe essente ezo ziva ku buwagizi bwe mumpa ng'Obuganda Namukwaya nsiimira ddala ebbanga lyonna musapootinze mu bivulu byange byonna era ekintu kyonna ekirimu Kabaka siyinza kusigala mabega era nkoola bannabitone bannange mwenna gye muli mutwegatteko nga 7 ate tudduke ku lwa ensonga ate
kubanga kirungi okukola ekintu nga kino nga kiina kyekigatta mu Buganda ne Uganda yonna. So mutwegatteko mwenna mugule emijoozi egiwererako ddala tusanyuse Ssaabasajja Kabaka wamu n'Obuganda bwonna. Maneja wange ndowooza ensonga agenda gikwasaganya eyo, era ttiimu yange naze naye ababoodabooda Team Spice Diana Bagajesi ngenda kuba nabo olunaku olwo tube nga ate tudduka ffenna, era emijoozi egyo egyakakadde akalamba ngenda kubanga ngibakwasa olunaku olwaleero buli omu Team Spice Diana Jinga amaanyi agalina. So mbagala nnyo era mbeesunze nga musanvu ku lwa Ssaabasajja Kabaka. Yadde olina bangi boolabye, yadde obukazi bubwefaseeyo, yadde olina bakulwanireyo, bona bagambe bamanye teri yatali Regina. Mbagala nnyo. Nane mwongere engalo. Kiragera mukwasa omujoozi. Bwe yeebuza omujoozi amukubire mu ngalo. Kale nammwe abataaguze kati mukube engalo.